people power, Luongo wa Uganda na wananchi wote. Bobi Wine ni kiongozi wetu, Luongo wa Uganda na wananchi wote. Tutasonga na people power, Luongo wa Uganda na wananchi wote. Bobi Wine ni kiongozi wetu, Luongo wa Uganda na wananchi wote. Kampala tutafika na wananchi wote. Mbale tutasonga na wananchi wote. Solo tumeanza na wananchi wote. Barara tutalumba na wananchi wote. Nataka nayo tuja na wananchi wote. Kanga tulimunjira na wananchi wote. Pole tumefika na wananchi wote. Tutasonga na people power, Luongo wa Uganda na wananchi wote. Bobi Wine na wananchi wote. Tutasonga na people power, Luongo wa Uganda na wananchi. Gavumenti tesobola kusimatuka kuvaako oba eyagala oba teyagala, tesobola kusimatuka kuvaako. Ajagala ennyo kino oba oyagala okiwulira oba toyagala, gavumenti tesobola kusimatuka kuvaako. Buno obubonero bungi bwe nnyinza okukuwa. Ensiko bagingira 27 ne bakomawo 27, wasigaddewo bameka? Ebyo bitegeeza kusimatuka kuvaako. Ye asigaddewo ali myaka emeka? Kati nensasira nnyo omuvubuka amwekutteko olwekwata olujooga buli muntu. Myaka 22, 28, ovume buli kiramu, otulugunye buli kiramu nga weekutte ku myaka egigenda mu 9. Oba otegeera okuba munno wa 27 wasatumu kuba oyambadde kyenvu. Kyenvu owaani owa musajja mukulu w'emyaka 9. Waliwo byoba totegedde. Obuyinza tubuzeeyo erinnyinsi byonna yabimala. Atwagaza ki kumukkiririzaamu olukkirizo olutamubuusabuusa? Ennaku za Museveni zibe ntono. Omulala ali obukulu bwe. Abaana be babe nga tebalina kitaabwe. Muhoozi ne banne bagenda kubanga tebalina kitaabwe n'aba president lwabogo na baki. Abaana be babe momboze. Bagenda kubeera momboze. Kusabirizenga. Bagenda kusabiriza Museveni n'abaana be bagenda. Museveni ng'afudde abaana be bagenda kusabiriza. Banoonyenga emmere mu bifo byabwe ebyazika. Bagenda kunoonya emmere mu bifo ebyazika. Omunyazi atege byonna byalina. Byonna bye balina bamala okunyaga, kati bye banyaga kati ate bigenda kunyagibwa. Batamanyi banyagenga emirimu gye. Batamanyi banyagenga emirimu gye. Abadde tamanyi nti waliyo Uganda empya. Anaamwogerako ekisa amubule. Teri agenda kwogera Museveni bya kisa, mbadde mwagala mumuwe ekitiibwa kyaki. Olaba ngambiko ni mwogereko ebyo ekisa. Anaasaasira abaana be nga tebalina kitaabwe naye abule. Teri na Museveni byakoze Uganda kakati n'afuuka ekikolimo ky'eggwanga, kati n'agenda okusaasira abaana be taliiwo. Ezzadde lye lizikirizibwe. Kati ate ezzadde lye ligenda kubonaabona bwe limala lizikirizibwe. Mu mirembe egirijja bagenda kuzikirira. Mutabani wa Asadi bamuwanise ne bagenda mukola. Kati nze guwuliriza sebo nze nsoma okankana ki nagamba gwayeniriza ndi komando sniper siina kyentya tokankana. Eno video ejjudde okusaba nesse kusaba kon yenna. Ngenda kusaba wogiraba gireposting gisharing mpaka gyosobola okukoma. Mpulirizamu nkakasa ebitundu 2 ku buli 10 ku baana bonna bakola mu EC balina internet era video ekika kino baziraba. Eno video bwe kutuuka ng'obadde okola mu EC ng'oyinaka access akatono ku ki happenings nga mutuufu Uganda ekuli wano ng'ogamba nsobola okuba nga siwagira National Unity Platform naye nzikiririza mu fairness, nzikiririza mu justice, mu bwerufu, mu equity. Gwe njagala kweno video gwatakola mu EC omulimu gwagitambuza. Abaana mwenna bakola mu EC nkikakasa nkimanyi wallahi bilahi tadahi muina internet. Ate kyensinga okukakasa abasinga kumwe mumanye ekituufu byabakama kyeyakoze. Mpulirizamu mukwano sikusaba kingi. Ngenda kusaba
Noonya engeri yonna gy'osobola otuwe ku bukakafu obwo obulaga nti tuli bawanguzi. Ekituufu mukimanyi tuli bawanguzi. Omwana ali mu isi ngenda kusaba gwayagala ewukke ensi yo. Tuwe ku kyonna ky'omanyi nga kiri evidential, nga kiriko obukakafu obulabikako. Kituwe. Omulimu gw'ogenda kuba omaze okugukola, ettaffaali lyo ogenda kuba omaze okulikola. Wallahi nkikakasa kwemuli. Mmwe mu bituwe ebisigadde tulemererwe nga ffe bikozesa. Eno video bwe tuka ku for you oli mu kitongole kya byakwerinda, wabadde okola mu poliisi, yemu abakutte diala forms, wabadde oli luddawa, omuntu yenna alina information ekakasa nti kituufu bantu mwe mwawangudde ng'ogamba ffe twawangudde, ng'obukakafu obulina naye ng'oyagala ensi yo, nga wakikoze ku orders ngenda kusaba, wallahi mutunoonyeeko, ennamba kweziri ku bayo. Ennamba giwe sister wo, noonya engeri gy'otuwa information ekika ekyo. Wallahi tugenda mumukozesa nga tetukudisclosinze. Tebagenda kutegeera information ono waavudde. Ngenda kusaba ekintu kimu. Oli eyo, oli mu kitongole kyakwerinda, oli muganda waffe, oli wa poliisi, oli wa maje, okola mu kitongole kyonna eky'ebyokwerinda, naye ng'ogamba wallahi wandyagadde kulaba ku Uganda ekyuka nga tewali kuyiwa musaayi, kuba ffe kye tusinga okwetaaga ye Uganda egenda okukyuka nga Museveni tumukubidde mu mateeka ge gennyini ge yaleeta mu 95. Gwatayagala Uganda yakuyiwa musaayi, tuyina opportunity naye nga gwagituddeko. Nzikiriza nkusabe bro, gwe sis akola mu Electoral Commission, gwe muganda wange akola mu kitongole ekyokwerinda, ng'oyina ka information konna ng'okakasa nga ka information nawe kasobola okubeera evidence mu kuwangula General Museveni kuba kisoboka. Atukuba mu ngeri emu ntubeera tulina bukakafu buli obumalayo, obujulizi obumalayo. Oli mu isi wallahi ng'omanyi gemu y'Abakama bwe yagizannye, ennamba zaffe kweziri ku bayo. Mutunoonyeko very fast, nkimanyi ku internet kwemuli. Ne wabeera wayise ennaku 3 w'olabidde video eno ku lunaku olw'okulonda, ne wabeera wayise wiiki, wallahi mutuwe obukakafu bwe muyina. Temusobola kuŋŋamba nti abantu bonna bakola mu Electoral Commission, wallahi mbu ssente zibasingira ensi yammwe. Kubanga mpulirizaamu bro, naawe sis, bino ebintu obiraba ebiri mu kapeninga olunaku olwaleero bitulekera option emu oba ziri option 2 ffenna ze tuyina. Either tugenda kubeera baddu, abantu abaliwo okusabiriza, okwewombeeka, okulindirira buli kye batusaliddewo. Eyo option esooka. Option ey'okubiri kwerwanako nga ye option yokka esigadde nti east, north, south ne west biganye. Kuba kati Uganda level weetuuse, etuuse ku level gye bayita oba ku point gye bayita zero hope, 0 point. Eyo point tubeera tusigaze ekintu ekya, amateeka nga tegali kusaidi yaffe bannansi, institution zonna nga teziweereza ffe bannansi, nga buli ekiri mu ggwanga tekiweereza ffe bannansi. Tubeera tusigaza option emu yakwerwanako kutereeza bintu bino. Ffenna mukimanyi naawe walaba katambi kano tetwandiyagadde tuuka awo. We nkusabira mukwano gwange, muganda wange, gwe muvubuka munnanga ali mu kitongole ekyokwerinda, gwayinaka information konna ng'okikakasa nti kano nga tukafunye, muzeeyi ebeera game over, ngenda kusaba gituwe bituleme bulemi. Tutere information eyo wonna w'ogisanze, ennamba kweziri mu bayo. Wallahi tuwe information eyo atuleme kukozesa. Njogera n'aba patriots bokka, abo baagala ensi zaabwe ku law, abagamba nti Uganda ngifiringa ku mutima, sifaayo Bakyagulanyi mwagala oba si mwagala, ne Uganda endi wano, ng'olina obukakafu nga wabutadde ku ssimu yo wabulikodinze, ng'osobola okubwakisesinga mu nnaku zino. Tukusaba ekintu kimu, wallahi yagala ensi yo gikulembeze, bituwe tumanye ekyo bikozesa nga tebategedde we bivudde. Nzikiriza njogereko n'abasirikale mu kaseera ke tugendamu, wallahi mwalabye bingi, mwakutte bingi. Mutuwe ku information oyo. Mu kizikiza kino ekiri mu Uganda mulimu ababadde mu kitangaala, mwe mwabadde ne internet abaana ba Issa basinga okuba abangi. Osobola okuba ng'olimba blog abalidde ku sente za Museveni, naye ng'ogamba wallahi nze Uganda endi wano, ng'olina kye wakutte, ng'olina kye walikodinze.
kituwe nonya engeri gy'okituwaamu tukikozese bituleme bulemi naye mpulirizaamu bro naawe sis option zisigaddeza ng'amateeka gaganya okubeera ku saidi y'abantu nga institution zonna zisavinga power nga courts zisavinga executive wing yokka pulirizaamu kabulaza wetwolekera bikambwe option esigaddeja yaffe kwerwanako ate abasinga ekyo temukyagala kati gwalina info ng'esobola okutuyamba ffenna oyina ky'oyina nga tusobola kukikozesa against Museveni in the next days pulirizaamu kabulaza noonya engeri gy'obitutuusaako gwe sisi wallahi noonya engeri gy'obituwa ffe tugenda bikozesa nga tebakutegedde pulirizaamu alaba akatambi kano oyugo gwakwongerayo oyina muganda wakola mu isi abaana bali mu diaspora abasinga kumwe muli connected nnyo nti emirimu gya Uganda bakizinga mu kimanyi gyakugula wakwata sister wo brother wo n'omufunira omulimu mu isi n'omufunira omulimu mu kitongole kyonna eky'amaanyi ekitongole ekya UCC abaana bali mu UCC muyina info mubadde ku internet ekituufu mu kimanyi ng'oli munnauganda wenna ng'oli eyo ng'omanyi kavuya ka happenings n'akali mu happening olunaku olwaleero wallahi Museveni twamukubye n'ebitundu 69 ku buli 10 mu kalulu kano pulirizaamu beera wa mutima mulungi yagala ensi yo information eyo mutuwe noonya engeri information eyo gyatutuukako nze abyogedde enamba kweri ku bayo wallahi bituwe tugenda kubikozesa bulungi bituleme naye nga mwagezaako mwenna eno kozi ogiraba muzeeyi andaba si yaffe ffekka bino byetwogera naffe tusobola okusirika kino kantugambe nga ndi plain si yeffe abali obubi ennyo ekyamazima kiri nti ojja nakwesanga abamu ku ffe tetuli bubi yadde eyo statement bwebe kunyiziza kyekyamazima ojja kwesanga ng'abamu ku ffe ebimu ku bye twalota twabituukako dda naye ng'omutima tulina gumu nti omwana gwe ngenda okuzaala oba omwana gwe nnina as of now n'owuwo bagenda nga challenges ennyini zensanze nti kigenda kubeera kizibu nnyo okumala galeka omukululo kubanga omukululo okwo gugenda kusangibwa nga mmaze okukola ennyo nga njiribye nnyo omuntu ow'amaanyi mu gavumenti eno etagoberera amateeka agenda kujja emyaka gyange gyonna gye nkoleredde agitwale nga sina na kye nsobola mukola tetutukuumira mu bintu bino tutereeza bulamu bw'abaana baffe bagenda okujja mu maaso tetuli mu bintu bino ntunoonyamu kyakulya abamu ku ffe nedda Uganda bwetereera neguberera omusingi ogw'amateeka nze amaanyi gange ngenda kubeera sefu nga nkimanyi nti nga mmaze okutoba n'enjiriba n'enfunamu kyonna kyenfunye abaana bange bajja kiganyulwamu nga tewali muntu agenda kujja kumala gakitwala ng'ate sirina kye nsobola mukola mu kaseera ako tutereeze Uganda egenda tusavinga ffenna kyenkanyi wenkusabira bw'oba olina ekintu kyonna nga wakikutte nga kiri evidential nga kyabukakafu obumala okulaga nti wallahi twabakubye bano ba Museveni akalulu ngenda kusaba kitutere mu inbox tukikozese bituleme bulemi oli wa UCC abaana bakoze ne electoral commission isi mutuwe info yo thank you